Emmotoka eno kika kya Kanta namba UAU 773V yebadde kisaba abavubuka 25 abadde bagenda ku mupiira e Kabundi mu Matete e Ssembabule. Abagibaddeko badduukiriddwa bazira kisa era ne baddusibwa mu kalwaliro akabadde okumpi okufuna obujjanjabi obusookerwako. We tubasangidde nga bano banyiga biwundo mpozi n'okwebaza omutonzi okubabikako akasubi. Akabenje kano okutuukawo wabaddewo emmotoka ebadde egezako okubayisa kyokka bwe bagadde okugiviira eyitewo eyaabwe netandika okudda emabega ekidiridde kubadde kwerindiggula kuddimwa. Tubadde tugenda era kati bino ebiwundu byemulaba bya nguudo motoka tubadde tutuse kasozi motoka neremererwa. Badde basambira mpira nga bagenda Kabundi. Nekana akasozi mwana katulemeredde naffe twetaaga bakatukolere tuyiteko kati labo oyo bwengeri gyatissemu mulaba singa atuuka wano neeremererwa ffenna wikiminisita agenda tumalawo. Obuzibu bano batadde ku mbeera y'oluguudo embi. Oluguudo lwonna kuva Ssembabule paka Matete nalwabira era ebino ebireeteddeko ekyo twaba tumenga bali talina kyatu kitegeeza kuwa naye nga okuvudde okulemererwa nti wabaddeyo emmotoka evaayo endala ng'ate n'emabega waliyo ezivaayo. Emmotoka okulinnya olw'enguudo embi bwe tufunye ezive mu maaso gaffe ne tuserengeta emmotoka n'egaana ne tugwa mpaka wansi. Mulimu ebinnya bingi ate funda kati waliwo emmotoka ebadde eva mu maaso ng'ate eno naye eva eno eziremererwa okuyisiŋŋanya. Batuwulidde nti guno si gwe mulundi ogusoose ng'obubenje bugwa mu kitundu kino. Kati kano kabenje kakubiri n'akabenje akajuzi ke twakagwako era kaali ka luguudo. Motoka yasala n'egenda mu kiguzi egenda mu binnya. Guno si mulundi gusooka oba gwakubiri nga tugwa ku kabenje. Buli we tulinnya emmotoka gye tutuuka emmotoka olukuba mbinnya oba osanze emmotoka endala okuvaako olina kugwa mu mukutu. Kati bano baagala gavumenti ebakolera amakubo kikendeze ku muwendo gw'abantu abafiirwa obulamu bwabwe mu bubenje obuzze bugwa ku luguudo luno. Abakozi ba gavumenti batukolere ku nguudo eziterere bannange tugwawo abantu bagwawo lwa nguudo mbi. Tubasaba abakulembeze mutuyambe ku by'enguudo abaana baffe bagenda kufiira bwerere mututamize entambula tutambulire ku bigere wirubaalo tukole tutya. Bagamba nti abakulembeze baabwe baludde nga babawuddiisa okubakolera ekkubo naye bagenda okumaliriza nga babasuubiza byoya bya nswa. Oluguudo lw'e Mateete awo oluguudo lw'e Bukaana awo bwe bajja okululima bayoola buyoozi ttaka liri bbali ne bagiwawo enkuba olutonnya ng'ebinnya bikomawo.